No, seriously ngena kuyitira security. Jiyite omusasudde emigugu banno okufuna receipt. Kati sokoleke okimanyi nti wali bansaba paid bags mba nino zisasuli oziraga. Ne bwe mbeera mba nno kati kale ziriwa gye nze nsasulidde emigugu. Anti kati mpa receipt za paid bags zensasudde. Receipt nyina ziteka mu system nga ngenze mu office. Bane muwulidde kubanga wano bwali kati kankulage paid bags zenasasulanga nzija. I had receipts for them. Yes, because you paid early, right? I paid at the airport. Era basika receipts ne bazikuwa. At the airport, not that as long as osasulenga bukyalinga it's not time for boarding. Ate boarding for what? Tunakutuka ku boarding it's 4:20. To boarding at 5 gundi. I stop chilling, no. We don't board at 5. Tunji mutadde ku kamera nzijoka kyenjagala bananyini sente gamba nti nsiridde sente zaabwe nate n'ekizibu kyenfunye receipts ezo mba nziyitaga kubanga bags zange claiming until that I paid for it. Gambe wantano email yo njezikuweleza. Because abaana batandise ku recording omukulu ono asaba sente nga tali mu office awoza receiving era zikuweleza ku email. Omanyi embeera kati yakulabisa. Omanyi bannayuganda nze bwe nawulidde ebiboozi bino kuba nze ntambula nnyo. Saga zino mbadde sizisanga. Kakati bwe nawulidde ebiboozi bino ne ngamba yinga omuntu antandika atya. Like seriously kati gwe bakumanyi bwe mbanga mpise bulungi mu mitendera passport njina kati olaba bano bakwata abantu vagalanda kati onalese emigugu gye omukulu amusabye sente azimuwatti emigugu bagijirako wa sente wali okirabyewa okimanyi nti ennyonyi woba ogirinnya bakuwa kiro ozitegeera kiro zoogera buli kimu kiba in the right way. Ozitegeera tewabaawo bintu byakubuzaabuza abantu abatambula mu kimanyi. So kakati bano abantu b'ente badde bakwata baana era weegendereza babadde bakwata nnyo bano abaana abagenda mu Dubai Mbakadama Middle East bebatera okukwata obujega ne babazanyira ko waliwo ne kavidiyo akabadde ka trendinga nga waliyo omuwala acomplaining nti ebisajja sebo byali kyagala omuka k'omukwano tugenda kaleeta wano bakuleeta okudelayinga obudde flight for instance ebaya ssaawa 10 ez'olweggulo ate ne bakudingisa n'agamba kimala kuggwa ekitali ekyo si ebintu bye tebigenda kuyitamu bakusaba passport ogina bakusaba visa ogina bakusaba ogina ebbaluwa ya covid segera batuuka wali bananga abantu babakola ebintu ebitategeerekeka ne bannayuganda it is time for kulabisa osegera kwata video ne kati neewunya bino ebikazi n'ebisajja ebikola entebe oba babijjambusa bwante nedda olaba bano abantu gwanga limuli erikola entebe bagenda eyo ekalusima yakabiki bali kulutiya ne babireeta sawa zino bakimanyi bulungi nnyo nti bebi trendinga buli wamu era omulango ogukubibwa nti bano abantu bakole ki batekinga reaction bwakwata video gikwata akola ki basigadde bakola ekintu kyekimu oyo omuntu aba afumitiriza n'okati olaba amusabye sente z'emigugu ekintu ekyo wali okirabyiwa tekibanga nayo tukira woba olinnye ennyonyi bapimambu oyina kutwala kiro bweziti oshegedde kuba baleetera abaana okukola ebintu ebitakola kukimanyi nti omwana ava Dubai nga yeesibye amasimu nga 10 n'amanya nti ngenda yitawa Moze kati Moze we muyita wali ye tagenda kumucekinga okitegeera kati ye enkola gye bakola bintu bya kukukusa jukira ebintu ebyo bye bakukusa gabagafoose magendo era kireetera gavumenti okufiirwa omusolo naye ng'ekireetedde ebyo byonna bano abakola ku bisaawe by'ennyonyi abatagoberera mateeka abali obuli mu kulya enguzi okimanyi nti omwana wa missinga flight alina okusasula $2 azzeemu ssente ezo kuba kati bo bagize mbu bagobya abantu 3 bannaye teri abalimba mu gavumenti egoba gavumenti tegoba babajje ku kisaawe ky'ennyonyi bali mu yonola abamu bali ku internal affairs abamu bayingidde URA so gavumenti naye erina okutekinga action mu kulwanyisa obuli bw'enguzi kyekituufu otherwise ebintu bino byajjamu kye bayita tribalism ne nepotism ganja nawe olayiko oli mubbi buno buli bwanguzi oba bubbi ati kakati erabye ebimu buno bubbi naawe obukulu pya mbw abasajja bano n'abakazi
basokola emigugu gy'abantu oletedde maama wa kasimu oba taata wo ka TV nga kati ebintu bikwataganye bibiri ekiri ku kisaawo Entebbe waliwo buli bw'enguzi ye muntu okugamba nti kino ekintu kiyisaawo mpaya 5 kati ate waliwo n'obubbi obukulu bya beesibye amasimu n'amanya mbona ageesibye bamuwadde akakadde kavuddemu kati obwo bwe buli bw'enguzi omwana najja ne yeesiba for instance afudde Dubai yeesibye amasimu nga 20 aga amasimu mwe gatuuka wano galina okusasula omusolo eri gavumenti kati olw'obuli bw'enguzi n'amutemerayo emitwalo nga 50 oyo n'ayitawo kati ate waliwo n'obubbi obukudde ejjembe nti basokoola abantu mu biteretebwa byabwe afyumu bazibba ne bazinywa bunywa nti tebibimanyi bifa bizinywa kinywa nnyo kigenda owulira ekikolokoosi so bataaga okwetereeza sinakwetereeza bareactinge otherwise kugoba bintu bino eggwanga tetugenda ditwala nga kiraalo kya nti eggwanga like seriously liringa kiraalo kya mugambye receipt ngenda zikuliza ku email nze bwe nali nsasula mu gundi bampereza email okumpa receipt ze nasasulira kezero buku ebintu ebyo eby'ekiyayaye n'ebyekidyongodyongo so bannayuganda mulina nno nammwe okwebeereramu nze simanyi bwe ngenda ku passport yange nga ngifunye nga ntuufu ngobye ku visa ngenda mu US ensi egimpadde gwe gwani agaana ogikola ki ogikoona mu stamp oba sebo bagamba nti toteekeddwa kugenda mu America okusinziira abamu bazza n'abantu obuto n'agamba for instance ndagamuntu oba passport eriko emyaka 25 n'agagwa oli wa 17 oba mbizi zino